babeewo abafamire ya taata bakutte mu nsawo ne bajjayo emitwalo 10 era gyatuuse dda. So ng'ate omukosalongo Sentamu UK asaasidde nnyo famire akutte mu nsawo n'ajjayo looti. Omuko Kalinda naye asaasidde nnyo famire akutte mu nsawo n'ajja emitwalo 5 n'agattako ne looti. The Key of Life Church Kawanda bamemba abo nabo batuusa okusaasira kwabwe eri famire ya taata okutuvaako nabagamba nti Mukama Katonda yatuwa era yajjawo. Bakutte mu nsawo yaabwe ne bajjamu emitwalo 28 era tugifunye asayinize Pastor Dan John tumusiime. Obubaka obw'okusaasira okuva e Kansanga Primary School KCCA omukulembeze waabwe n'abasomesa bonna mu ssomero lino batutte obuvunaanyizibwa okusaasira mmwe naffe ab'omu nnyumba. Adongo Moli yataddeko omukono n'emitwalo 2 gy'afunise. Journey to Success Savings Group e Kansanga nabo munnange batutte obuvunaanyizibwa n'okutusaasira okuviirwako taata Jackson Ndawula ne bagamba nti Mukama Katonda yawa era yajjawo emitwalo 32 bagifunye dda. Webali nnyo omutambuze munnange kakati teekateeka bassebo ne bannyabo tukkirize tomanye ekyakiyinza okubeewo oli olunaku luno lwa maama n'abaana mwogedde ne mwogera leka tuwawe omukisa okusembayo okwogera ku kitaabwe tebagenda kuddayo kumusiibula tubagumiikirizeeko. Ssebo Bishop abakulu b'ekkanisa mwenna bakungubazi bannaffe mwenna abali